Era this time to Sarata FM, Moses Chigongo, or Vice Chairman. Nebya musimanyi. Hey, who was watching Africanava? Nembuza bya Democratic Party. Democratic Party echali rudawa. Barukwago baji fura DP Buloko. DP Buloko baji dusem. Lukwago misana abera wa green, echira abera wa purple. Orebula abera wa kakole. Ka green de kachali yo. Omusajja mu politics bamwita bata prostitution batyogole batya. Prostitute. Prostitute bamalaya byo. Bamalaya byo bufuzi banampa wengwa. Banampu ibiri. Nemusajja basobola kubera wa nupu. Wencho obera wa nalukola. Toza kuba wa FDC. Nemugamba atuvudde tugenda kola ekyaffe. Nemugenda ate mukalulu. Ekawempi kwano jijuzi. Ekyamwe no kirekawo. Ate kyamwe no kirekawo. Kato yo muntu nabaki. Omusajja oyo bannanga omusajja ono mumwegendereze. Waliwo abasajja nga bajjanga obate mwagala bibiina bwati mwabiteeka. Bwati mwabiteeka wate ne bibiina biveeko. Balo tebagala gwanga tebagala na change. Bo wategeza bana Uganda bonna abagamba nti balina change. Enchuka. Nadende Bakyagulanyi ng'ayogera. Ndabeko bu clip bwana nga bukwasa n'ensonyi buswaza. Nga butwaza ki? Buswaza kubanga yeyogerako ng'omuntu ayogera ku kibiina aze kibiina. Abantu abagala enchuka. Kyovula abagamba nti fufiga wa enane muwalane. Senkubika DP muwalane. Mautu mugundi tumuwalane. Ono webitaano. Omuntu ayagala enchuka muzayi musayi. Lwaki mutawa bitano. Abalinya badende David. Ibi bamu bitano bibwa musima so what? Sibiruma namu yabegana. Yabba bibbe lwaki mugera mu court ne mumwa wabiri. Omuntu amubbe typical thief ogenda kuno wabira ku LC ogenda ku police no funa reference no ogenda mu court no biza tono yabbye yamenya wano ba oyo musajja bamuwa senteze kati kankubulye lukwabo ona ifo social media onga abaita prostitute prostitutes omusajja oyo yawala na amuliyat kati awala nono musajja omulala yani obo mafabi nandra mafabi omusajja otalina watagera nataleka awontalo talina wagenda nalekawo emirembe omusajja yajjanga ekizibu omusajja buli walaga ayagala abeere mukulu. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.